munnamateeka omugundiivu Professor George Kanyeyihamba afudde. Okusinza ku mawulire nga bwe tugafuna, abafamily bategeeza nti Professor George William Kanyeyihamba afudde amakya g'olunaku olwaleero. Tutegedde nti afiiridde mu ddwaliro e Nakasero abadde mu ICU okumala akaseera. Kakati amawulire agali gakakasizza nti Professor George Kanyeyihamba bw'ati abadde munnamateeka omugundiivu ddala avudde mu bulamu bw'ensi eno. Yaliko omulamuzi mu Supreme Court era yaliko ebifo ebiwerako mu gavumenti byagenda maaso n'okuleka nti abeeramuko. Yaliko Attorney General era yaliko Minisitule w'ensonga z'ekitongole ekiramuzi. Akadde kano amawulire ge tulina gakakasizza nti Professor George William Kanyeyihamba Omukama Katonda amujjulidde okuva mu bulamu obw'ensi eno. Tunaaba tugongera okuleka nti tugafuna naye nga afiiridde wali mu ddwaliro eri Nakasero. Gamu ku mawulire genjagadde okulabika nti nkuwaate nga tetunnaba kulabika nti tutandika. Onawo osinza okuba nti otaddeko mu Kampala n'emiriraano, bannaffe abali ebweru w'eggwanga, abali ku Bulaaya mwonna n'abali e Middle East, mwebale nnyo. Katusimbule nga twejjukanya.